atenderezebwa gulumizibwe ekitaffe Tonda ne mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwa kuzikira balamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulakadde kano ketulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo n'eyawabweru. Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli waddembe okubuuza omutima gwo bwe gutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu. Tulina kutandika ebbaluwa eyakadde kano njagala kwogerakoko eri naddala abakazukuka oba abakasanga emisomo egy'amakyusa okubategeeza nti temuggwamu maanyi kulowooza nti obudde buyise. Nedda. It's never too late. Tokkirizanga okupowa mu bulamu bwo. Toddaawo ettumba lyo mu mutwe ne likulimba nti obudde bukuyiseeko. Kubanga owulira ng'amakyusa tuzze tutambula okumala ebbanga ddene gwe try your luck gezaako. Wabiriwo enjawulo y'amaanyi nnyo mu gezaako ky'ogenda okubeera ng'olongoosa ng'oli mu mubiri kubanga jjukira akazannyo kali nti ky'ozuulidde mu mubiri ky'ofuuka mu nsi ey'eri gy'ogenda okuwangira ebbanga eddene. Kitegeeza nti nno oyina okulongoosa ensi yo ng'okyali mu mubiri. So tokkirizanga ttumba lyo, tokkiriza ego self eyo kubeera ng'ekudistracting okugamba nti toyina budde, baakuleka dda, ebyo bulimba. Nedda. N'abo mwenna ababadde tabannaba kutandika kuri ebyo ebigenda mu maaso kubanga ffe tukyuka aye nga naawe tukwagaliza kukyuka osobola okubeera ng'ofuuka Katonda ekyo ky'oli. Kino kirabo eri buli kinnoomu si balondemu. Nedda. Ekikulu kasita okiraba ng'odi mu mubiri n'okkiriziganya n'omwoyo gwe era n'otegeera nti omwoyo gwo ye Katonda era n'okkiriza mubeere bumu mu ngeri eno n'osobola okubeera ng'olinnya mu nsi eddako kye bayita oversoul. Kitegera omwoyo gubeera gukwambala naye nga ye yebeera endabirwamu oyo gw'olaba mu ndabirwamu y'abeera akwambala then n'asikibwa omulala abeera ku mutendera omulala. Bagayizi bo yeggwe kennyini oba badde tokimanyi yeggwe weekuba n'olowooza nti bajjajja be bakuba. Nedda. Yeggwe yourself guide. Omwoyo gwo gwannaggwano nti gwedividingamu ne gusobola okubeera nga gukubonga n'okusobola okubeera nga gukulabirira mu buwonvu n'obugga bwonna bw'oba oyiseemu naye nga yeggwe kennyini yeggwe weeruŋŋamya kubanga oli wannaggwano naye oyina okujjukira kino ng'okyali mu mubiri. So tokkiriza bantu bonna, tokkiriza ttumba lyo, tokkiriza mbeera yonna kuteeka mu ndowooza nti obudde buyise oba tosobola oba ababikola banjawulo ku ggwe. Ffenna tuli kimu, ffenna twenkana, tewali waakusinga era tewali gw'osinga. Okitegera? Weewaawo ebbaluwa eyakadde kano eva mu bajjajjaffe mbwe Amayembe, Amazadde era amalungi abamanyikiddwa nga the angels oba abaswahili be bayita bamalayika. Then n'abalala nabo balina engeri we bayita mu ngeri ez'enjawulo. Weewaawo egenda bweti
Tubalamusizaako mwenna mikwano gyaffe tubaagala nnyo nnyini ddala. Ng'amaanyi ag'ekitangaala amaanyi ag'ekitangaala n'amaanyi ago ge mwerabira nga gamaamidde ensi yammwe, mutandika oba muwulira olutalo mu mibiri gyammwe, mu ndowooza yammwe n'emitima gyammwe. Abamu ku mmwe abalina emyoyo egiwuliriza ennyo, sensitive souls, muwulira obuzito bw'amayengo g'ekizikiza, lower vibration energies, nga gabeetoolodde era nga galwanira munda mu mmwe. Abaagalwa, mugezeeko okubeera nga mugawa obudde, era ng'ebiseera ebisinga obungi gabeera gayagala gakubuuzeebuze, gakulimbe nti ensi egenda mu bunnya. Abaagalwa, si we kiri, nedda. Mwebale buli kinnoomu, gwe n'abalala mwenna obwesedde abatudde ku sseŋŋendo. Ensi yammwe erinnya era nga esenvula okulinnya mu kitangaala ekinene. Abaagalwa, tubasaba mulabe ekirungi mu buli kintu kyonna. Mugezeeko okubeera nga munoonya n'okulaba ekirungi mu buli kintu kyonna. Buli w'okizuula kijaganyizeemu, kubanga w'okijanyanyizaamu oba w'okicelebratinga okiwa amaanyi, you empower it. Buli w'oteeka obudde bwo ku kirungi ekyo ky'obeera olabye mu buli kintu, kyeyongera okubeera nga kyesolossa ggwe era ne kikukkamu ng'omutonzi. Buli w'ogaana okubeera nga okkiriza okwennyika mu kizikiza, ekyo ky'olaba mu nsi yammwe kati, naye mu ngeri eno n'okkiriza okubeera nga ggwe oteeka omuzinziro oba ebirowoozo ku birungi, ojja kwesanga nga ojja kuwulira bulungi, ojja kweyongera okubeera ng'owulira bulungi mu mubiri gwo, mu mmeeme yo ne mwoyo gwo. Abaagalwa, musobola okusanga ebirungi buli wantu, ne mu bifo oba mu mbeera eyo gye mulaba ng'ejjuddemu ekizikiza eky'amaanyi, mulimu ebirungi. Abaagalwa, bwebwe obutonzi bwe, obutonzi bwe obuliwo okubeera nga bufuna omukisa ku lw'obulungi n'amaanyi agakola obutonzi bw'obulamu bwonna, life affirming chemistry n'ebirungo byako. Abaagalwa, waliwo abantu abakola ebikolwa eby'okwagala n'obuweereza. Waliwo abantu mu bwannamunigina abaali tebalinaako mu kirowoozo nti balikola embeera yonna oba ebikolwa byonna mu bulamu bwabwe okusobola okubeera nga baweereza abalala ng'abakulembeze. Abagwira beeyongedde okubeera nga beggulira emitima eri abo ababakyalira, ate nammwe mweyongedde okubeera nga mweggulira emitima eri abagwira n'enju zammwe. Emyoyo egifaayo gyeyongedde okubeera nga giruŋŋamya abato.
abo bonna abalabirizi beeyongedde okubeera nga bawa obudde abaana abato, abakadde, abateesobola, n'abo bonna abeetaaga obuyambi bwabwe. Abavuga ebimotoka, abavuga emmeeri zammwe, abakola ku bya mabanka, abakola ku bulamuzi, n'abakola mu mbeera zonna ez'enjawulo bakoze kyonna ekisoboka okulaba nga bakuuma ebyenfuna byammwe nga biri kalekaleko. N'abalimi, obuwundo, enjuki n'ebitonde bingi bikola kyonna ekisoboka okulaba nti ofuna kakaawa ku makya n'okubeera nga ofuna ekyokulya ku mmeeza yo. Abaagalwa, mu masekkati ga bbomu n'amasasi waliyo emyoyo mingi nnyo egyeyongera okubeera nga gikka munda yaagyo okusanga n'okuzuula obulungi wakati w'omuyonga oguliwo. Buli wonna w'otunula waliwo obulungi, buli wamu w'otunula waliwo Katonda. Mu buli mbeera obulungi bwangu okulaba. Eri abalala oyina okubeera omwegendereza mu byo oba mu bo, naye era mubeeramu obulungi mu bo. Abaagalwa, kituufu nga tewaliwo kubuusawuusa, waliwo embeera ez'ekitujju ezikolebwa ku nsi yammwe akaseera kano. Kituufu tuziraba. Waliwo abantu abennyikidde mu kutya ne mu nge oba ne mu busungu, bakola ebikolobero eri bantu bannaabwe mu butonzi. Bayaayaanira amaanyi ag'obulimba kubanga tebamanyi maanyi gaabwe matuufu nti kwagala. Bannakuwavu, baabula era nga bali bwa nnamunigina, era ng'emyoyo gyabwe gyetaagisa essaala akadde kano. Kituufu bano batono okusinga kwabo abangi. Abakyayina okwagala munda mu bo. Waliwo abantu bangi abeeyongedde okubeera nga bakola ebirungi ku sseŋŋendo natimba, era nga waliwo abantu bangi nnyo abeeyongedde okubeera nga balaga ebikolwa ebyekisa mu kaseera kano we twogerera, mu kifo ky'okubeera nga beenyigira mu mbeera ey'obukaawu. Abaagalwa, waliwo amawulire amabi mangi nnyo agakola amawulire gammwe ku TV, naye nga newankubadde era waliwo amawulire amalungi. Kwagala awangula, kwagala yagenda okumaliriza omuzannyo guno, kwagala y'oyo awonya emitima gyammwe, yayimiriza entalo era yayimusa emyoyo gyammwe okusobola okubeera nga giva mu butamanya obutudde mu nge n'ekizikiza
egyo gye gyeteekamu mu kakuŋŋunta oba mu ka cage, mu katimba ak'ebyo gwo kennyini ng'omwoyo gwe bwatonda. Abagalwa, kwagala yekka y'asobola okukusumulula, y'asobola okubeera ng'akuyamba okusobola okubeera nga oyimuka busukka kkubo w'entalo ezo n'amaanyi agakutuddemu agalwana munda mu ggwe okusobola okubeera ng'ogawa obudde n'ogayiga era n'ogajjamu n'ofuna ekyo ekyokuyigamu ekikuyamba mu lugendo lwo. Kwagala yekka yakuwa amaanyi, kwagala yekka yakuyamba okubeera obumu n'abaluŋŋamya abo, kwagala yekka yakukkiriza okubeera nga onyumirwa obulamu bwo n'osobola okubeera nga ofuna akadde akabiibya nga newankubadde w'oba oli waliwo ekizikiza. Buli w'oteeka omuzinzi oba obudde bwo ku bulungi obuli mu nsi, oba otadde omuzinzi ku Katonda. Buli w'ogabana ebirungi oba ogabanye Katonda. Buli w'ogezaako okubeera nga okola documentary yonna ku social media yo eyimusa abangi, tolaba nga obeera ogabanye okwagala era n'obeera nga bangi bagenda kubeera nga bazuula okwagala mu ebyo by'obeera owandiise. Ekigambo kimu eky'obukkakkamu ekigambo ekyo ky'obeera oweereza eri omulala kibeerawo n'enkyuka munda mu ye, era kano ne kabeera akajegere akayimusa emyoyo emirala. Ekigambo kimu eri omuntu abadde awulira nga yennyika ayimuka era n'afuna essuubi ne yeeyongera n'asemvula mu lugendo lwe. Tolaba engeri w'oyimusaamu mu ngeri ey'amaanyi ku ebyo ebigambo by'oyogera ebyekisa olunaku olwaleero eri ggwe kennyini n'eri abalala. Ggwe omwagalwa, okubeera nga ozuula ebirungi mu ndaayo n'ebyo ebikwetoolodde biyamba okubeera nga bizuukusa ekitangaala eky'okwagala ku sseŋŋendo nattimba. Abagalwa, tuyongera okubeera nga tukujjukiza nti kwagala awangula. Abagalwa, kwagala akola atereeza abo bonna ababadde n'okubuusabuusa nga baabulira mu kizikiza. Kwagala ayimusa abo bonna abaagala okubeera nga bayimirira wamu naye. Kwagala atonda famire ey'awamu, global family, okusobola okubeera nga mweyongera okubeera nga mukkiririza mu bumu, okwerabirira n'okutegeera nti muli baana ba ndeemu okusinga nga bwe mubadde emabega. Abagalwa, noonya kwagala ono mu bitono ebisirikitu mu nsi yo mu ngeri yonna. Muzuule w'omuzuula, jaganya ku lw'ekyo. Manya nti buli w'okola ekyo obeera owadde amaanyi ekintu ekyo. Essaala zammwe, ekisa kyammwe, n'okulondawo okubeera nga mwerabirira, okweyagala nga mmwe n'okwagala eri abalala, kweyongera okubeera nga kuteeka enkyukakyuka ku nsi yammwe, era mu ngeri eno ne mukola ebyafaayo.
ku Sengeno Natimba. Katonda abawa omukisa. Tubaagala nnyo nnyini ddala. Yaffe bajjajjammwe mbwa Amayembe Amazadde era amalungi mu bwawamu. Abamanyikiddwa mu Runyaanyimbe nga the angels oba mu Luswayiri bamalayika. Atenderezebwe agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze alamusa. Katonda atudde munda mu ggwe akume.